mbuziza mu sente bwawe bwekina kubaziza abaana ku ssomero. Lwaki luli mu covid gabadde tegajja nga tewali baana? Lwaki we bazze mu masomero buli ssomero lijja? Buli ssomero lijja. Ate ekisooka gali wano mu Buganda. Nze tosobola kumatiza. Gwala sisi piso simanyi diso biki mwena mwabakolera mwami Museveni. Muvayo munyonyole. Nze ng'omuzadde nkonda eminga gavumenti sigenda kunenya mulala. Museveni watugamba ojja tukuuma n'ebintu byaffe. Tatandise bwekiti abaana babadde mugundi mu madomu nga bali mu kusoma ebitabo byabo, abalala bali mugundi mu masigidi nga bali mu kusoma Kulaani. Kati abo babadde awo ne balaba domu ng'ekutta omuliro, abaana ne bonna ne bafuluma wabweru. Omanya akasasa agateeka akagundi k'amasomero oba ak'abaana katandika okwatima, abaana bonna ne bafuluma. Kitandikirako kirasi ki? Tandikira ku senior 1 up to senior 2. Domi ya senior 2 na senior 1 yayidde. Abala ne basakana ne bafuluma ngatandika kutasa naye ekizibe kyabaddewo. Fire brigade teyazze. Abaziire n'abaana be bakoze tebe bazikiza omuliro. Kye kyatulunye nnyo okujja police okuleta fire brigade ye yalese gundi embundi zokka ze yalese. Teyalese fire brigade. Oba lwaki awusimanyi. Kati omuliro guno gwatandise gutya? Omuliro guno oba gwatandikidde masannyalaze tebanoonyerezaako kati tebaliko kati tebanoonyerezaako. Kati tumanyi oba omuliro gwatandikidde ku masannyalaze oba gwavuddewa tetumanyi. Naye kati baalabye guno omuliro nga gukola ki nga gukutte. Kati mmwe muli kuki nga ba student kye muliko kati wano? Tetuliko wano era tulina okudda, baatuwadde gundi 3 days. Tugenda kudda wano ku Lwokubiri abadde, tugenda kudda wano ku Lwokusatu abadde. Then senior 1 ne senior 2 babawadde week number. Era buli muzadde yenna amanyi talina omwana kugira atwa owa senior 1 ne senior 2 ajja munone amukime kati oba saawa musanvu kubanga polisi fenna yatuganya oyini ne Bamaseka bonna yebaganye bali wabweru. Kati kitegeeza nti abaana bayinza okubawa saawa musanvu awo bayinza okujja ne banona abaana baabwe. Biki bye mufiiriddwa nga mwe ba student? Bye tufiiriddwa bino abaana bafiiriddwa ebitabo byabwe, ebintu byabwe byonna babadde bakozesa mu kilaasi. Tewali kye bataasizaamu wadde, naye kirungi temuli mwana eyafudde kubanga abaana bonna babadde bavuddemu. Naye ebitabo byabwe byonna ebimuzakira byabwe Kulaani byonna byayidde, byonna tewali kye bataasiza, ebintu byonna byayidde. Kati muddayo waka oba mugenda kusoma? Tuddayo waka tetugenda kusoma, batuwadde tugenda kudda wano ku Lwokusatu tugenda kudda. Byayidde nga mwakakomawo? Byayidde kiro saawa 3 gwa kiro. Kale gwani? Nze Akankwasi Shakira. Akankwasi Shakira. Olowooza ki ekyo ky'amasomero? Amasomero ki ekiviirako amasomero okujja? Baana muyinza okubamu abaana abayingira n'ebibiriiti abanywa sigala. Bakebere nnyo n'abaana abo olumu bayinza okuyingira n'ebintu by'amasannyalaze amasimu ng'ago nga bakyajinga oluusi bagolola. Kati bagezeeko nnyo okubakebera. So abaana bano babeera ne sigala ebiseera ebisinga? Babeera ne sigala. Abaana banywera ddala sigala. Ebyaddala? Ebyaddala. Bakebera abaana abo beefuula abato naye nga bantu bakulu banywa sigala. Abaana bano babeera n'ebintu ebyokya? Babeera n'ebintu ebyokya. Ayagala okugezaako okwagala okugolola nga yakayingiza mu magezi. Akayingiza n'agolola. Oluusi ne mubaamu ab'emitima emibi, oluusi balinamu buno bumadamu baabwe ne beenyiiza n'agenda n'ayokya. Oluusi ng'abaana bano abamu bajja tebaagala na kusoma. Bajja tebaagala kusoma nga yalina ekigendo alina ekimulese. So abamu bajja tebaagala kusoma. Abalala bajja n'ebikozesebwa ebyokya, omunaanansi babeera bo bwe bati abalenzi. Mulimu abajja nga balina ebigendererwa naye nga gwe kyoba omanya abaana banywera ddala sigala. Banywa sigala. Ebyaddala? Abo abaana bato? Baba bato naye nga banywa bayiga emize emibi. Ale kati babadde mu covid? Babadde mu covid emize mingi gye bayize. Kitegeeza amasomero mangi gakyajja? Gakyajjira ddala. Baba tebataddewo nnyo okukebera kw'amaanyi. Balina okukola obukakafu nti bakebedde buli mwana ayingira. So amasomero ogawa magezi ki? Amasomero gabeera buuma kale obukebera abo abaana babafuuze buli kimu, bafuuze ebintu byabwe. Kubanga tosobola kungamba nti essomero liva mu bbanga ne lyeyokya.
era wabawo abakoze eki abayokeza. Mugamba otya Hajjati? Tewali munaye. Nga Kitalo? Alhamdulillah. Kyeki abaddewo wano? Tuwulira nti essomero lyayire naye naffe tetwabitegedde bulungi ssebo. Oli muzadde wa? Ndi muzadde Olina ssebo. omwana wano? Wesu wanu. Essebo. Essomero bagamba kiki? Abakulira essomero bagamba kiki? Tetunaba kubalabako ssebo. Tetunaba kubalabako, tuli wano tukyali wabweru ssebo. Kati nga mmwe abazadde mukoseddwa mutya? Tukoseddwa olw'abaana baffe engeri gye babadde bakatandika okusoma. Badde bakatandika okusoma tebanaba kugira ate kati balabika bagenda kubatuwa tubeere nga tubazaayo awaka ssebo. Ne fiizi mbadde musasuddeko? Tubadde tusasuddeko ssebo ate nga ssente nnyingi. Kaki kye muzzaako mu abazadde? Tetumanyi tusaba Allah abeere nga atusalirawo ekyo naye naffe kennyini tetunaba kukitegeera kye tuzzaako kuba tetunaba kulaba bakulu bassomero ssebo. Abakulu b'essomero bo bali ludda? Tetumanyi ssebo kubanza nina akatuuka tunaba kutegeera ssebo. Okay. Haji, salamu alaikum. Alaikum salaam. Ogamba otya Haji? Ki ekiri wano? Kiriwo batukubidde ekiro nti essomero lyakutte omuliro naye batugabe bakyabasibiddeeyo manju. Okay. Banakukkiriza muzadde yenna kuyingirayo. Bo tebannabannyonnyola abazadde kiki ekyabaddewo? Banatunyonnyola kubanga era sinaba kuyingirayo. Kati abazadde nga mmwe ababadde basasudde fiizi ababadde bakazzaayo mwakava mu covid kiki emuliko essaawa ze? Tuliko bulumi naye tusaba Allah atuwemu obulungi. Ekikulu si ssente n'ekikulu baana kubeera nga balamu. Essomero nga Bilal essomero ddene tusuubira nti kisobola okuba nga lirina cameras. So twali tuwadde mu cameras nga badde balina tetulaba baani abaleese omuliro gwavudde ku ki bwe kuba gwavudde wabweru ani yaleese omuliro gwokaba kujja bwe kuba gwavudde munda tetutegeera era kiki ekyaleese omuliro ogwo. So kyalina ku muliro era kyakunyolwa ebintu by'abaana ebisinga tusuubira nti byayidde omuliro ebiba nga tebalina ekimu kikoleddwawo. Tukubiriza bonna bali munda bakebe abali mu byokunoonyereza omuliro gwavudde ku kinaafu n'obulamu bw'abaana buli butya baveeyo batugambe ki ekigenda mu maaso abazadde basobole okuba nga beeteekateeka bamanye nti omwana wange oba ali mu mbeera nnungi bayayidde kino kyayidde tulabe we tusobola okutandikira era tukubiriza omulanga amasomero gonna gye gali ffe ng'akakiiko ka education committee wanene mu kawempe tugenda okubatwako essaawa yonna tulabe nga tugoberera ebisaanyizo okulaba nti amasomero gabiyina okuuma obulamu bw'abaana wamu n'essomero okuba nga terina mu buzibu bwonna. Tusaba kkooti ziveeyo tubulire ki ekigenda mu maaso mu bulambulukufu. Mwana mugambye okola alipoota kyenjagikubako bedi bwe yakwata ripoota eyo tuba tukyalinda batuwe investigation ezaava mu muliro gwa Kibeeyi naye paka kati banakubayo kutugamba kiki ddala. So kati buno obudde ffe ng'akakiiko tugenda kuyimuka tutambule tetwagala kuwulira nti oba tukyanoonyereza bakyakola ki tugenda kukola naffe nga twenyigira mu nsonga zineeno tulabe lwaki embeera zino omuliro gutandise okukwata buli wamu. Mu Kawempe twakafuna amasomero agasukka mu abiri okuba nga gajja galeetebwaki lwaki tebatwa ripooti emala. Tewali mwana yenna yafunye buzibu, abaana bonna babadde mu kusoma, tewali n'omu yafunye buzibu. Tukkiriziganyiza abaana bagira babatwala eka, abazadde bonna buli muzadde atwale omwana we, okumala ennaku entonotono tutuule ne security tulabe entegeka engeri gyeneddamu ate n'abaana balina okuddamu okusoma. Twagala abaleme kutataganyizibwa mu kusoma kwabwe naye ate olw'okutya okuliwo eri abazadde n'abaana trauma eri gye baafunye tugamba baddeko eka baveeyo oluvannyuma bajje basome. Tugenda kubeera ne security meeting n'abakulembeze ku ssaawa 5 wano tusalewo ekyenkomeredde naye nga poliisi ekyanoonyereza eraba omuliro gwavudde ku ki. Naye ate kati nakafuna omuliro gwa mirundi 4 mu divisioni yange. Kati amasomero kati gagano gali 2 eryawali abaana New Crest abaana baafa ate bw'otunula wano just Kinyana Mpindi ekibanda ky'embaawo kyakutte omuliro ate wali mu Makerere yokusatu ate era omuliro gwayaseewo. So tutandise okwebuuza kiki meya okutwalira wamu mwafunyeko ku ripooti zonna ku muliro gujja kubeerawo mu kaseera kano konna? Tubadde tudaba kufuna ripooti era tuzibanja naddala ogwasooka gwali gwa Makerere 3 tugibanja ogw'essomero lya New Crest abaana bana baafa tukyagibanja ate era na guno gwonna tukyagubanja
naye ffe nga bukulembeze tugenda kuteekawo entegeka twagala abazadde n'abasomesa bakkiriziganye naffe nti tewagenda kubeerawo ssomero mu Kawempe eritalina security cameras tekisoboka abazadde basobole okubeera abagumu tewagenda kubaawo ssomero lisuza abaana nga teririna installation y'amasannyalaze tugenda kugiddamu buto buli ssomero ebisulo ne we basomera amasannyalaze gaddemu gakeberebwe engineer wa division ateekeddwa okugenda okukebera buli masannyalaze buli ssomero installation y'amasannyalaze yeyekkirizibwa mu mateeka ebyo ebintu ebibiri bwe tubikola tukoze ku security tukoze ne ku installation y'amasannyalaze tusuubira tujja kuba tulina kye tuziyiza waliwo industrial area ate era waliwo ne bizinesi ez'enjawulo era nazo ezakoseddwa so mu ekyo nga ffe abakulembeze twatandise okuteekawo embeera ey'okulaba nga tuteekawo okunoonyereza lwaki amasomero mu Kawempe division kwoteeka n'ebibangirizi bitandise okujja omuliro guno ogutotomoka nga teguzikidde so mu ekyo tukubiriza abazadde abadde bayina abaana ku Birali Islamic Secondary School tugumya emitima gyammwe tubasaba okuvaamu okutya nti tugenda kukola kyonna kye tusobola okusobola okulaba nga tukola ki nga tunoonyereza ku nsonga lwaki bino bigenda mu maaso lwaki omuliro gugenda mu maaso mu kitundu kyaffe ekirala tukubiriza abaana ba students nammwe mutandika okubeera vigilant mutandika okubeera n'eriisa ejjogi okulaba nga mweteekamu kalabalaba okusobola okulaba nga tuzuula ekituufu ki ekiri mu kugenda mu maaso naffe tutwale obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze so eno message egenda eri poliisi n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nti bannange kyannaku nnyo essomero lino bwe lyakutte twaluddewo ebbanga ddamba akadde kagenze almost 1 hour nga tusaba abazikiza b'omuliro abazinya mooto nga tubalinda tetubalaba ng'emmaali y'abantu etotomoka omuliro ng'abazadde batandise okutya abaana baabwe nti bandifiira mu ssomero so mu ekyo bwe muba nga mwateekawo embeera y'okulaba nti mukuuma bannansi n'ebyabwe nga bwe muba banja omusolo ne mukubakwata idle and disorderly omuliro bwe gujja muteekewo embeera ey'okulaba nga mukola ki nga mudduka emisinde okutaasa obulamu bw'abantu irala nziramu okukubiriza poliisi bannange Uganda weetuse n'emyaka gye tumaze gavumenti gyemazemu obukulembeze kintu kya buswavu omuntu okugaa nti omuliro kinyana mpinda okuva wano n'okutuuka bwayise ku poliisi kitegeeza nti tubatwala na mita ndowooza nga kilomita ninga n'emu tewera naye omuliro okukwata ssaawa 2 motoka ezikiza omuliro nejja ssaawa 3 kitundu wallahi tola nti kiba kya buswavu nnyo so tuddamu okukubiriza poliisi bakole kaweefube okulaba nga batusembereza nnyo obuweereza kumpi okulaba nti singa wabaawo ekibudde toyinza kuziyiza kintu kubaawo Allah ye bw'aba ageze kakibe kibi kakibe kirungi naye tulina okubaawo n'embeera eyanguyiriza okubeera ng'ekyo ekiguddewo kisobola okubaawo kitya abagamba ababaddewo abaana benyine bakugamba nti singa omuliro ogwo gwatandikidde nti poliisi yayanguye ebintu tebyandiyidde kuggwawo naye kati ebitubidde alhamdulillah kirungi batugamba nti abaana tebanakola kiteri mwana yakoze eki yafudde ekyo so poliisi teyakoze gwayo mu budde singa yakoze gwayo byonna tebyandiyidde kiganye ebimu byandiyidde n'ebimu byandisobodde okukola ki otasibula ne bibeera nga tebiyidde obubaka ki bwewa poliisi obubaka nze bwemba poliisi babeere active ku mirimu gyabwe tosobola kuŋŋamba nti oli ku department ezikiza omuliro basooka nze ndowooza nti bayinza okuba nga bamukubidde essimu ng'alina waka yeebase n'azuukuka alyoka ajja gy'emoloka gy'akola ki kitegeeza nti bibabidde batukyasobola kukola ki tasibula so babeere active ku mirimu omanyi nti kino singa kiba kiguddewo basobole okwanguyira okutaasa abannayuganda naye gwe ddala myaka 3 mwemeka oli mu gavumenti mukulembera Uganda naye nge okuvaana ne Kawempe ebintu ne bijja ne biggwawo wajja emmotoka emu yeza okuzikiza ate nejja leti ng'ebintu byayidde dda mwe mukoseddwa mutya ng'abayizi tukoseddwa kubanga ebintu ebimu nga ebikozesebwa ebifaliso gyabwe kesi zaabwe ebitabo uniform kubanga babadde mu prep byayidde kozi n'essomero era batumuzaamu okwo wiiki ng'emu so kati muddayo waka bagenda kuddayo waka abo bakoseddwa okusinga mwe muwulira mutya kuba mubadde mu lockdown mwakadda ate muddayo waka oba mwe kiryoke ekiryoke kubanga already lockdown ebadde tukosezza nga tuwummudde nnyo already ate era tubadde twakadda essomero ate nejja tekituyisiza bulungi bubaka ki bwowa essomero obubaka bwenyinza okuwa essomero nti bagezeeko nnyo okubeera abeegendereza okumanya
omuliro okukwata gwavudde kuki